I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Uncle Bulambo Gambazi. Jendi ndi bulungi muli mutye Tule bulungi mujebale tugende maaso. Olunaku olwali tuli ku Namukwakula, omulamwa guli kuzza theatre ku ntikko. Bwekuba nga theatre ku ntikko kitegeeza theatre ebadde egenze. Theatre ebadde affected especially ku after COVID. Okay. It is part of the aftermath COVID. Yali affected. Omanya abantu 2 years nga batudde wansi kati ne bamanyira eventually okuba nti bagenda mukafunda akamangu awo mukamangu awo kwegamba they realize they can kusanyukira kwawo kumpimpi kati it affected the theatre namamanyira kati nekya affecting a theatre nti abantu kakati nga bamanyidde okugenda mukafunda ako kati what we are trying to do is to try and bring the people back to the theatre okubakomyawo mu theatre n'okubajjukiza nti essanyu lyeriri eno ate n'okutambula n'omutindo manyi.com naye idduka nnyo kati naffe tugezaako nnyo okuba nti twagazisa abavubuka mmwe mulina lifestyle kakati eri emanyidde DSTV all the films on the gundi emipiira and so on so ebintu ng'ebyo byonna bibadde biwugudde abantu especially the mmwe abavubuka aba youth ab'ennaku zino so what we needed to do is to try and see to take ingredients ennungi mu productions eza theatre tusobole okuba attracting back so kyetutunuulira nti ki kyetusobola okukola omuntu okumujja ku ebyo bibalaba kati bye bamanyidde ne baagala to be integrating mu theatre yaffe kakati abantu basobole because kati mwe abavubuka mujja kunsonyiwa yate mwe muliwo mwe abavubuka mu constituting a biggest percentage population ya Uganda so tulina okulaba engeri yonna gye tulina okubaagazisa ekintu kino. Okay, Uncle Bossa, back then twalina omuzannyo gwa ceasefire. Omuzannyo ogwo wegwaggwa ne wajjawo rumors nti mu abakulu temukyayagaliza bato kubanga bayettanira mu theatre oba mu mizannyo egy'enjawulo. Is it true temukyayagalaga opportunities? Sikimanyi nnyo because sinza kukyansaringa bulungi because nange I was just invited to take part because gundi yakisooka okukichampioning omugenzi kakati bwenamanya when they invited me era ekyasinga okunzikiriza nti omugenzi was a good friend of mine omugenzi yalina passion for art so nga siyinza kutuula butuuzi nesibeera part of his initiation so that is why I went there kati ebirala byonna ebya administration biki ebyaliwo saabimanyako n'akamu n'akatono I only contributed by being part of the yes. Is it true that abaana abato temukyabawa platform naddala nga why not naye nze personally simanyi about my other friends but personally that is what I want because ngenda ndaba ngenda nsikamu mpola but I don't want to live vacuum because I have passion for art and for the entertainment industry. I don't want to live vacuum in the industry. So I am so much in a campaign of making sure the youths come and cover this up. So personally, that is what it's money about others. I can't speak for them. Okay. Yes. Abanji bebuuza nti omuntu yenna yenna waba agenda okutuuka nga alaba tuuse mu time ey'okwa retirement abaako omuntu gwa grooming okutambulira mu character ye olinayo gwo groomings okutambulira mu character yo ngezaako and by doing that the first thing is passion abantu okwagala
ekintu kye bakola okwagala art. That is the first thing, because oyinza okugroomingera omuntu naye bw'aba nga talina passion, you won't get what you want. So first of all is to create that passion into somebody. Mwagazisa ekintu. So I'm still fighting. Era munyambeko era mulaba ng'omuntu alabika alinamuka mumundeetera. Ebonies is back. Yes, Ebonies is back, and we are having something very good starting on the 22nd of March. Sorry, that is my birthday. March is my birthday. 22nd this December. Tujja kubanga tugulawo ekintu ekipya ekigenda okututwala mu Christmas. Tutaddemu ingredients nyingi nnyo zijja kubasanyusa, okwewuunyisa and so on. So mujje mwena mbayita mwenna nja kuteekawo ku press conference soon. Njagala mujje tukuwoole abantu. That is another campaign to bring people back to the theatre. Kubanga tutaddemu technology mungi, tutaddemu ebintu ebyewuunyisa bingi era twagala okusanyusa abantu. Kale mwebale nnyo.